Video eno agenda kuyiga ebintu bya mirundi esatu. Ekisooka ogenda kuyiga enjawulo wakati w'ekyogero n'ekyogo. Ekyokubiri ogenda kuyiga ebika by'eddagala bye tutabula oba ebitateekwa kubula mu kyogero ky'omwana wo oba ebitateekwa kubula mu kyogo ky'omuntu omukulu. Ate era ekyokusatu bassebo ne bannyabo ngenda kukunnyonnyola mu vidiyo eno biki bye bakola omwana wo okugejja okukula nga munene ng'alina hips ng'omubiri gwe munene ate era omwana wo okubeera n'emirembe na buli kimu. Era mu vidiyo eno tugenda kutunulira biki ebisinze ate obuulyawo okutabangula ensi osobola okujja ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV n'onyiga ka subscribe n'onyiga ne ku notification bell osobola okubeera ng'ofuna obutambi bwonna bwe tuteekayo. Negataako mu vidiyo eno ate ntandika okukunnyonnyola akawonvu n'akagga ku bintu bye nkumenyedde. Awo bassebo ne bannyabo bw'obanga oli mupya nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Omukutu gwaffe gwewaayo okusomesa ebintu eby'enjawulo bye weetaaga okubeera ng'oyiga. Ngira okubeera nga mbagamba nti gwangoberera ng'oyagala content owa TikTok obanga oyagala content w'emikutu gyo gyonna egya social media tuteekateeka content n'okumutunda mu ngeri ennungi yonna. Ina packages ennungi gy'ogenda okufuna ku bbeeyi entono ate oggyemu videos ez'enjawulo ositeeke ku mikutu gyo osobole okubeera ng'ofunamu akasenteko ak'enjawulo akanaakuyamba mu biseera byo eby'omu maaso. Nze mbagamba nti bwe budde bw'oba olina smartphone tandika okugirimirako kubanga already eyo business number. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo gwali eyo ng'oyagala okuyiga oyagala omusomesawo oba mentawo anaakusomesanga ku topics zonna byafaayo buwangwa nnono bya nkulaakulana nkugamba nti naawe beera ng'oneekwata mu ngeri ya nkolo nakambe. Mwenne namba yange ngibalekera k'oyinza okubeera ng'onfunira akagata 25 6 7 10 kojja okubeera ng'onfunira tubeere nga tutambula bulembwe. Bassebo ne bannyabo olwaleero tugenda kutunuulira tuba tutandika okutegeka oba okuteekateeka ekyogero ky'omwana. Waliwo ebintu bye tutunuulira. Ekisooka enjawulo eri wakati w'ekyogero n'ekyogo yeeriwa. Ekyogero ly'eddagala lye banaaza omwana omuto. Omuntu omukulu tanaaba kyogero anaaba kyogo. Era eddagala lino newankubadde liyinza okwagala okufaananamuko naye ate era waliwo weetuuka ne lyawukanira. Bino byonna tugenda ku ekyokubiri bassebo ne bannyabo. Lwaki kiyitibwa ekyogo? Ekigambo ekyogo kigambo kya lunyolo.